ali mu bikolwa ebya qawmu Luutu eby'abantu ba Nabbi Luutu nga mwajja ssente mwajja kyalya kati neewuunya abantu we batyo mu mwezi guno ogwa Ramadhan bawangaala batya butya bw'oba nga osiibye ng'oli faasiqu oli mwonoonefu afaanagana bw'atyo nga Allahu subhanahu wa ta'ala yaleeta omwezi ogwa Ramadhan n'atulagira tusiibe naye ensonga gye yatuwa mu kusiiba aya y'okusiiba eyo ngeggwako Allah yagamba nti la'allakum tattaqun njagala muntye njagala mulongoose gye ndi kati omuntu afaanagana bw'atyo nga yayingira mu kyayita obufumbo bwe baakazaako bw'ebikukujju nga sente mwazirya oba si kyo nga yennyini si yakikola naye nga ddiira ng'adiiringa abantu bakola ebikolwa ebikyafu bwe bityo omuntu oyo awangaala atya n'okusiiba kuno okw'omwezi gwa Ramadhan. Mikwano gyange abalungi Allah bakuŋŋaanyiza mu kifo kino essaawa eno abange tutye Allah tulongoose neeyisa yaffe mu maaso ga Allah yenna alina kyakola nga kya bujeemu kireke. Olunaku lw'eggulo twabadde tuveeyo ekiboga mu Dalusu twabadde n'omusiraamu mu mmotoka naga nti Allah attaase shiriki attaase n'obubi bw'abantu abashiriku nagamba nina ekintu kye nalaba naye ne kinnakuwaza empulira nga kinkutteko ne mugamba kiki yabadde ntudde mu maaso omutuka ogwadde mu maaso naga nti seeka twali tugenda kunaaza mufu wabula bwe neetooloola nga tuli mu kuteekateeka ruumu tugenda okunaaliza ngenda okwetooloola emmanju nasangawo abakyala nga balembeka amazzi agava mu kalumu gye tugenda okunaaliza nembeekanga nabo ne banneekanga nembabuuza mukola ki ne balaga okutya n'abagamba nti temuntya ne mumbuulireko kiki mukola nga ndabanga abasenagana amazimu gaagazaaki nagamba ajati kale tusonyiwe naye gana amazzi goolaba mwe tujja fiizi w'abaana n'abagamba temupanikinga mumbuulireko mujja mu fiizi w'abaana mutya n'agamba ndayira Allah eyankola kyembagamba nakiraba n'amaaso gange kennyini naga nti bamugamba tulembeka amazzi gano ag'omufu oba ndi nammwe ge banaazizaamu omufu ne tugagatta mu kacupa kano balina akacupa nga balembekeramu omusaayi gw'embizzi kati ne bamugamba nti kati akacupa kano wetugagatta n'omusaayi gw'embizzi omukyala asobola okukwatagana amazzi agalimu omusaayi ogwo n'agalogesa bbaawe. Omukyala n'agamba nti kale temufaayo temusena gano mazzi kambaleetera amazzi amatuufu wano gemusena bakyalongosa bulongoosa eri. N'agamba nti nennyingira munda ampulira kimpeddeko neneebuzaabuza nenzira ne bagamba nti amazzi nsanze bagakozesezza. Abantu bangi nga bakola agakolobero n'akwata obukyafu funagana bwe buto n'abuliisa omusajja oba n'akwata obukyafu bwe buto n'abuliisa omukyala naye ng'ayagala just ebyokwewunda ebyobulamu bw'ensi eno. Abange tutye Allah, ffe tuli basiraamu eriyo ebikolwa ng'omusiraamu tabikola alimu akatya Allah subhanahu wa ta'ala. Era omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama
mu bigambo bye yalinga asaba Allah yamugambanga Allahumma ay katonda wange inni as'aluka alhuda Allah nkusaba ompa obulungamu kubanga Allah yahdi man yasha Allah alungamya gwaba yagadde eriyo muddu nga yasoma Quran nenga si mulungamu nga yasoma eddiini nga si mulungamu maaso ga Allah nga content agirina naye nga hidaya Allah yagimumma rabbul alamin nagamba nti wattuqa Allah nkusaba ompa okukutya eriyo abaddu nga basiraamu naye nga la yakhafuna rabbahum nga tebata katonda waabwe nga boolaba abasajja n'abakyala abayimiridde ku Allah olwaleero nga bamugamba nti yadde watugamba kino naye nze ng'omuchina sobola kukikola nze ndi muchina yadde wagamba eno ennyama teriibwa naye nze ng'omuchina nja kugirya kuba obuwangwa bwange ndi muchina wallahi ng'obalaba basiraamu naye nga tebalinamu kate Allah konna rabbul alamin nga n'abamu basoma ku ddiini ne batuuka ne muzijamia yagenda ku university n'afuna diguri n'afuna eyokubiri n'afuna eyokusatu naye nga Allah yamumma taqwa tatya Allah subhanahu wa ta'ala eyo edduwa omukkiriza asaanya agisabe ay Allah mpa okukutya wala afafa Allah nsaba ompembe n'ensa Allah nsaba ompembe n'ensa wal ghina Allah nkusaba ompa obugagga kati Allah subhanahu wa ta'ala ebyo ebintu bina Nabi sallallahu alaihi wasallam yabisabanga Allah Allahumma inni as'aluka alhuda wattuqa wal afafa wal ghina so Allah jalla jalaluhu abituwe nadala mwezi guno gwekitiibwa mwezi gwa Ramadhan baganda bange basiraamu Allah Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam yatugamba mu hadith emu yagamba nti man shahida Allahu akbar bino bigambo tubiwulirize n'obwegendereza yagamba nti man shahida omuntu yenna ajulira annahu la ilaha illa Allah nti amazima ddala teriiyo kisaanidde kusinzibwa mu butuufu okuggyako Allah wahdahu la sharika lah Allah oyo omu atalina kimwegattako wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu era nakakasa nti amazima ddala Muhammad sallallahu alaihi wasallam muddu wa Allah era mbaka we wa anna Isa abdullahi wa rasulihi era amazima ddala Isa muddu wa Allah era mbaka we sallallahu alaihi wasallam batala muyita Jesus batala muyita Yesu batala muyita Mukama bamuyita ebigambo bingi naye omuntu yenna akakasa ye nti ekituufu Isa abdullah Yesu muddu wa Allah wa rasuluhu era mbaka wa Allah jalla jalaluhu Allah subhanahu wa ta'ala ng'akimuwadde mu ntegeera ye ng'akimutadde mu nzikiriza ye wa kalimatuhu era nti Jesus kigambo kya Allah alqaha ila Maryama ekyo Allah kye yabeera nga atuma oba kye yassa eri Maryamu wa ruhun minhu era omwoyo gwa Isa gwava eri Allah jalla jalaluhu wa ruhun minhu era omwoyo gwa Isa gwava eri Allah subhanahu wa ta'ala era omuntu nakakasa tu anna aljannata haqqa nti amazima ddala ejjana y'amazima wa anna annaara haqqa amazima ddala omuliro gw'amazima adkhalahu Allahu aljanna Allah muyingiza ejjana ala ma kana min amalihi nga tafudde ku bungi bwa mirimu gye baganda bange basiraamu ab'ebitiibwa mwemu ku nzikiriza yaffe abasiraamu ng'ogjeeko kyetukkiriza nam mwemu ku nzikiriza yaffe abasiraamu eyokuba nti tukkiriza Allah jalla jalaluhu nti ye katonda waffe asinzibwa ekantagattibwako bintu birala tukkiriza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tuvunaanyizibwako okukkiriza Jesus Christ nam amannya g'amatuufu ya Isa ibn Maryam rasulallah almasih naye abatali basiraamu abakristaayo the Christians bamuyita Jesus
bamuyita Yezu, bamuyita Yesu, bamuyita Mukama, bamuyita mwana wa Katonda. Byonna bye bamuyita oyo gwe twogerako ye Isa ibuni Maryam Rasulallah, oyo nabbi wa Allah, oyo mubaka wa Allah, oyo Allah gwe yatuma ila bani Israil, eri abaana ba Isiraili. Nkiddamu, Nabbi Isa alayhi salatu wassalam abatali basiraamu gwe bayita Jesus oba Yesu, oyo nabbi wa Allah, si mwana wa Katonda, oyo nabbi wa Allah. Oyo gwe twogerako lwali olunaku lumu, kangeze okukola kasamale, yajja atya mubulamu buno obwensi. Waliwo omukyala bamuyitanga Hanna ng'alina omwami we gwe bayitanga Imran. Hanna yamala ebbanga nga tazaala, kigezo kya Allah ategeeza n'abakkiriza. Obayitawo akaseera asabye Allah we jalla jalaaluhu, Allah nakkiriza n'amuwa n'afuna olubuto, n'asabira olubuto lwe alina nti ai Allah nkusaba ezzadde lino lyompadde, olubuto lwompadde luno lubeere nga lwa mwana mulenzi anaakola emirimu gy'eddiini yo, asaze abasiraamu, asomese eddiini. Yali ali awo ng'ate bwe yazaala mwana muwala, n'awulira nga arigretinga, yejjusa kubanga abadde asuubira mulenzi n'afuna ate muwala. Naye n'agamba Allah we, kubanga yali mukyala mutendeke nga ategeera Allah, n'agamba nti walaisa dhakaru kal untha, ayi Allah munnange ompaddemu muwala naye ate omulenzi tafaanagananga muwala, nabadde nkusaba mulenzi Allah wange tabaraka wa taala. Naye n'agamba nti wa inni sammaituha Maryama, omwana wange oyo mutumye Maryamu. N'agamba nti wa inni u'idhuha bik, era nze mukingiriza naawe, wa dhurriyataha, n'omwana gwalizaala, mina shaitaani rajim, omwenye sitaani enkolimire. Era omuwala oyo Maryamu yakulira mu mikono gya taata we omuto gwe bayitanga Zakariya alayhi salatu wassalamu, era yali nabbi wa Allah tabaraka wa taala. Maryamu okukula kwe kwali kwa byamagero, yakula ng'alabirirwa omusajja oyo nga teri muntu akkirizibwa kugenda gyali, olw'enteekateeka Allah gye yali alina mu kukuza Maryamu. Era bwe yatuuka mu myaka egy'obukulu, Maryamu Allah agamba nti fantabadhat bihi, Maryamu n'abeera nga yayawukana ku famire ye, n'agenda makanan sharuqiya, ku saidi ey'ebuvanjuba ew'omuzikiti gwe Jerusalemu yalinga awangalira. Bwe yali yakawukana ku bantu be, Allah n'ateekawo wakati we n'abantu be ejjiji nga tebamulaba, tebamanyi Maryamu gy'alaze. Allah n'amutumira malaku Jibrilu alayhi salatu wassalam, nemugamba nti Allah akuwadde amawulire ag'essanyu gegaliwa, ogenda kuzaala omwana omulenzi. Maryamu n'agigamba nti ngenda mumuzaala ntya nga siri mufumbo ate siri malaaya, kubanga mu kuzaala mu busiraamu tuzaala mu makubo agabiri, tuzaala nga tuli bafumbo, oyo omwana abeera wa halali era abeera mwanawo. Abantu bazaala ne mu makubo ag'obwamalaaya, oyo omwana abeera waladu zina, abeera mwana wa bwenzi, era abeera mwana wa mukyala, tabeera mwana woone yeyita taata we. Bwatyo we yarulinga Allahu rabbul alamin. Kati malaika nemugamba nti gwe tofaayo, kadhalik qala rabbuk, bwatyo Allah bwagambye mukama wo. Ye Allah waba yina kyayagala okukola akigamba nti kibeere ne kiba. Kati bwatyo Maryamu n'afuna olubuto, neyawula ku bantu be, n'atuuka okuzaala omwana nga tebamanyanga nti Maryamu yafuna olubuto mu mbeera gye yalufuniramu. Kati n'atuuka ekiseera okudda eri abantu be, wallahi ng'abatya. Yebuuza ngenda bagamba nti Allah n'amugamba nti atobako kyobanyega, sirika, kwata bebi ogende gye bali. Bw'otuuka we bali toyogera nabo ekigambo kyonna. Omuntu yenna akubuuza mugambe inni nadhartu lirrahmani sawma, neyamye okusiiba mu maaso ga Katonda wange, sigenda kwogera nammwe. Yagamba nti sigenda kwogera na muntu yenna olwaleero. Maryamu n'asembera eri abantu be ng'asitudde omwana
ne bamwekanga ne bamwewuunya nnyo ne bamugamba nti Maryamu omwana wa mujjeewa ma kanat ummuki baghiya ma kana abuki muraa sawin taata wo teyali musajja mwononefu muzeyi Imran wa ma kanat ummuki baghiya ate maama teyali malaaya. Maryamu bino byokoze obijjeewa bino byokoze obijjeewa. Maryamu teyabanyega akaddeyo katuka Allah ke yali yamuteekerateekera fa asharat ilayhi nasonga ku mwana bwe yasonga ku mwana tabanyiiza kati Maryamu tubalemu amagezi programu tubuuza gwe yakoze obwenzi osonga ku mwana kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya tunayogera tutya n'omwana ali mu kibaya omuto. Allah agamba nti baali bakyewuunya Maryamu kyabagamba okuba nti babuuze omwana ababuulire yanira yavaawa nga nabo beewuunya ntayinza kubanga ayogera nga ate mwana muto. Allahu akbar lillahi alhamdu. Allah jalla jalaluhu nayatuza bebi oyo Allah. Bebi nagamba nti Allah kanti qal bebi nagamba inni abdullah nze ndi muddu wa Allah. Tumuyita mama wange nti malaya, nze ndi muddu wa Allah. Atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Allah mpadde ekitabo Injiri wa ja'alani nabiyya ate Allah nfudde nabbi we. Abyogera abaali baleekaana bonna ne basirika nga batunuulira ekintu ekyazitowa ku magezi gaabwe nga boolaba bwe twasomesa abasiraamu bwe tusomesa abasiraamu era nga twabasomesa era tubasomesa era nsaba Allah atuleke nga tukyogera paka yawma nalqaahu rabbuna nti obusiraamu bwakkiriza omusajja okuwasa omukyala nga muva mu kika kimu mwenna nga muli bampindi obusiraamu bwakikkiriza. Allahu akbar. Wallahi kyazitoye mu mitima gy'abantu abanafu ddala batategeera Allah. Nalabye omukyala Izito Rashida ne musaasira bambi nenga ayagala however much nga in her ignorance agamba ayagala eddiini naye nga bambi olw'obutamanya ate awunzika yeekuba. Yayogedde ebigambo Allah wanaabandeseewo ngenda bibaleetera wallahi nga buli kyosembeza mu bulamu mu mutima gwo gwategeera Allah oyinza okwanguyira okugamba nti ebigambo byayogedde bikaafuwaza naye ng'ate woba oli w'amazima maaso ga Allah ekituufu kiri nti waaba byayogedde abikakasa nga ye sitandi ye asigazza kakaaya ku mubiri gwe mu maaso ga Allah yeganyedde Allah ayina kyeyayogedde mu byonna kankuyo kimu yagambye nti seeka temutuleetako ddiini eyo ya kaka ku bantu kubanga timwe eddiini yammwe kyeriko yo buli kimu effe balinga basajja. Oli wabanga wasizza omukyala nga si omukyala omusiraamu awasa omukyala atali musiraamu, omukyala atali musiraamu bwamuzaalamu omwana amannya bamutumaga abasiraamu, byonna byonna feva yonna ebeera ku musiraamu. Ate omukyala omusiraamu ye ne bamugaana okufumbirwa atali musiraamu nti abaana wanaabazaala ate bajja kgenda bafukemu bapita. Mu buli kimu kyonna mukiza ku saidi yammwe naddala ku saidi y'abasajja kugamba eddiini mugifudde yonna nti enyigiriza abakyala. Ne ŋŋamba you are looking for following, oyagala bakufollowing bakuwe likes, ozanyira ku ddiini, onenya Allah, olagirira Allah ekyokola. Abantu bangi bali mu busiraamu nga tebabwagala. Wallahi ebizibu bingi byetufuna ku mirimu gyetukola. Abantu bafuna ebizibu mu bufumbo bwabwe, abantu bafuna ebizibu mu mikwano gyabwe, n'agumira ebizibu ebyo n'amaintaininga ekyo kyakola ku lwakyakyagala. Naye abantu bangi they are not ready kwewaayo eri busiraamu kye bugamba nga baluzinga interest zaabwe ng'abantu.
nebwekityo nabbi Isa alayhi salatu wassalam embeera eno bwe yagwawo ng'ayogedde eri abantu kyazitowa eri emitima gy'abantu. One, ne basooka ne basiriikirira balabe ono omwana waawa ku myezi gyalimu wiikisi mwali nnaku bunaku okubanga asobola okuvaamu ebigambo. N'abagamba wa awsani bisala, Allah ngambye nsaale, wa zaka angambye ntoole zaka, madumtu hayya ebbanga lyennaamala nga ndi mulamu, wa barran biwalidati andagidde ngondere maama. Wulira Allah mu Qur'ani wonna yadde hadithi awali ekigambo okugondera abazadde Allah yabireeta bibiri, yabaleetanga babiri, walidaini, abazadde ababiri, walidaini. Wabula ku Isa ibuni Maryam bannaffe abasiraamu gwe bayita Yesu, wo Allah yayatuza omuzadde omu tuwabarran biwalidati, Allah ngambye ngondere maama wange, kubanga Yesu yalina maama yekka nga talina taata. Era kyazitowa eri amagezi g'abantu nga bwe kizitowa okugamba omuntu nti ow'emmamba akkirizibwa okulya emmamba. Kizitowa, wallahi kizitowa. Omuntu agamba nti onsiriwalirako naawe nandya nti emmamba, nti Allah yagamba nti aa, waba Allah yagamba yali musiru okutonda ffe nga tuli bammamba, wallahi ng'akyogera kigamba Allah. Kulwaki kimuzitoyeeko, kimukubye. Allah mugwikiriza, abadde alimba Allah nti amusinza, Allah n'amuleetera test n'agigwirawo. Kati wekyabazitowako Allah agamba nti bayawukanamu ebibinja byali bisatu obitaba bina. Waliwo abaagamba nti ono Mariyamu famire yaabwe eno yabalogo, kati atuloze n'atusiriwaza mu bebi ayogera naye alimba. Walabe bebi ng'ayogera nti kano akaana kalogo, nze ngenze siri ku balogo. Waliwo gurupu eyagamba nti ane Katonda yagadde mulembe guno. Omanyi nti azze n'atweraga ng'atweragira mu mwana. Ono Katonda walabayo omwana ayogera ku sayize nti oyo Katonda waffe ennyini. Abo ne bagenda nga bacacanca. Waliwo abaagamba na twala erina kati Katonda n'abeera ng'ateekaana bwe katyo, oyo mwana we ayagadde mutulaga. Nobawo gurupu eyagamba nti omwana wabadde ayogera agambye inni abdullah, nze ndi muddu wa Allah, atani alkitaba, ampadde ekitabo injiri, wajaalani nabiya, era nfudde nabbi we. Ekyo mwana kyagambye. Era ezo gurupu n'olwaliro zikyaliwo. Waliwo abagamba nti Yesu Katonda, waliwo abagamba nti Yesu mwana wa Katonda, waliwo abagamba nti ebyo byakwesuula ddala tebiriiyo. Waliwo abagamba nti Yesu nabbi wa Katonda era mubaka we. Alhamdulillah nti ffe abasiraamu ffe tukyogera. Nabbi Isa ono alayhi salatu wassalamu okuva obuto nga yakazaalibwa yali nabbi wa byafaayo, wa byamagero, era kyaleetera obulamu bwe okuwangaala kwe okubanga bwalimu obukalubo wakati we n'abantu be yawangaalanga nabo ku Qur'ani abo. Obulamu bwe bwalimu okuzitowa wakati we n'abantu b'omulembe gwe, nti embeera ze zaali zanjawulo. Allah yamuwa ebyamagero abitunyumiza wano mu Qur'an, teriwawo mundeete kuziryeri. Allah atunyumiza mu Qur'an mu bimu ku yawa nabbi Isa alayhi salatu wassalamu gireete. Esokera ddala agambye Allah yamutuma, Allah yamwogezanga mwana muto. Ekyo kinene nnyo okubanga bebi wa weeks ne ebyekitiibwa ebyebbeeyi ebya nabbi Isa alayhi salatu wassalamu. Allah yagamba nti nabbi oyo ffe tumukkiriza nti nabbi wa Allah, so si mwana wa Katonda. Allah yagamba nti wa rasulan ila bani Israil, era yali mubaka eri abaana ba Isirayiri. Ffe tukkiriza nabbi Isa gwe bayita Jesus nti yali mubaka eri abaana ba Isirayiri, teyali mubaka gye tuli, yali mubaka eri abaana ba Isirayiri. Nga boolaba nti Namboze Bakireke Beti
mubaka wa parliamenti eri abantu ba Mukono oba tawuni wati Mukono tawuni ani namboze member wa parliament eyo era olwo member wa parliament basegirinya member wa parliament ya Uganda naye eri Kawempe kati Nabbi Isa yali nabbi wa Allah era nga mubaka we eri abaana ba Israel. Onolo ebigambo ebyamakulu nsaba Allah tusoboze tubiwulirize. Allah agamba yagamba abantu be nga zo bakolako daawa anni qad ji'tukum bi aya nze mbajjidde n'ebyamagero min rabbikum okuva eri Katonda wammwe anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayr ngenda bakolera nga nzija mu ttaka etabule akadongo ka hay'ati at-tayr ekibumbe ky'ekinyonyi ngenda babumbira ekibumbe ky'ekinyonyi fa anfakhu fihi tuwulirize nnyo obugambo buno Allah bwe yakomekanga mu statements zino nfuuwe mu kinyonyi ekyo fayakunu tayran biidhnillah ulira Allah kifuuke ekinyonyi biidhnillah ku lw'obuyinza bwa Allah kubanga Nabbi Isa teyalina busobozi Jesus kukola kinyonyi ekyo ne kifuukamu ekinyonyi ku lw'obuyinza bwe teyabulina wabula takisoboka okufuuka ekinyonyi ku lw'obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati Nabbi Isa yabatuma ettaka n'amazzi nga balaba Allahu akbar n'atabula akadongo nga balaba nga walaba omwana omuto ono waligo waleeta wagenda ku kiswa ku makya nga kyabumbye najjako ettaka ebbisi n'amumama akasajja akakutte emmundu aye ne yeekanga omusota n'adduka nga ate alina akasajja akalina emmundu. Kati yabumbanga akadongo ako yabumba akadongo nga balaba kubanga mu kunnyonnyola abawali mbatwaga nti byali ebinyonyi bisatu nga balaba bwe yamala n'abikwata ebibumbe by'ebinyonyi fa anfakhu fiihi n'afuuwa mu kinyonyi ekyo fayakuna tayran ne kifuukira ddala ekinyonyi kennyini biidhnillah ku lw'obuyinza bwa Allah wallahi ne kibuuka nga balaba. Wuliriza ebigambo bino okakase nti bano abasajja Allah be yatuma kuba nabbi balina omulimu munene. Allah agamba nti teyakoma ku ekyo wa uberi'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biidhnillah. Allah agamba wa uberi'ul akmaha era sigenda koma ku ekyo ngenda kuzibula bamuziba amaki amaaso. Allah yali yakimuwa nga bwakwata ku maaso ga muzibe wakyagazibula. Ekyokubiri wal abrasa n'abalina ensusu ez'ebigenge ngenda zisiimuulangako busiimuuzi akasusu kadde engulu. Ekyokusatu wa uhyil mauta nja kulumba n'entaana z'abaafa oyo mukomyewo naye nga byonna mbikola lwaki biidhnillah ku lwa buyinza wa Allah. Tuvula nti abamu ku balokole okusinga bagezaako okwerijja ku makuba ago okukola ebyamagero bawunzise bakoze ebikolobero nga n'abaabakulembera tebabirowooza nga tasobola obikola. Baleeta omusajja omulamu n'azingazinga amagulu bw'ati kati nga bakoze kurusedi ekalagi ne basoma ne bagola ennimi ezitategerekeka munabalagamba omulemu oyo atambudde mubakola byamagero bagenda ovaawo gwe balaze nti yatambudde. Barakallahu fiika mugerawo omusajja nga bonna ababadde ku kurusedi abatambudde temuddamu kubalaba kubanga bapanze bapange era bajja ne bawa obujulizi mu kyaki nga bwabulimba. Wallahi ndayira Allah eyankola bana bali ku media nga balokole don't aji towakana tokuba kifuba singa ebyamagero by'omu kyaki byali bituufu wallahi singa zimulago zaggalawo dda singa zinsambya kati nzigale singa zino ze pharmacy zino singa nzigale kubanga bapasita balaga abantu nti balina amaanyi abakozi bwaki mwenna mutereera
yandikoze bukozi bwati buli ayingidde mu kyaki nafuna obukadde 10,000. Wallahi twandikanyiza kusomesa abantu nti Allah yagamba abantu bandiganye okuwulira. Olaba nakati teri kaliyo mu kyaki naye ku lw'obulimba obukolebwa mu kyaki ezo ezikulembeza obulimba obw'okuloga, abantu baddukirayo balabe oba siriimu anaawona, baddukirayo balabe oba obwavu bunaagenda, addukirayo alabe oba looni eyagimuola anagyerabira. Watya singa ago amaanyi gaaliyo. Ekituufu omusajja ono Isa ibuni Maryam Allah yamuwa ebyamagero, yali munene mu bannabbi abanene. Bannabbi bali 25, kati mu 25 mulimu 5 bakabejja banene ku bannaabwe, wabula mu 5 nabbi Isa ye namba 2 mu 5 ekyebbeeyi ate ennyo nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate number 1 is number 1. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali munene nnyo nti ebyamagero byonna Allah bye baba nabbi abakulembera, Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu byo yabirabikizaho ku mulembe gwe alayhi salatu wassalam. Kati Nabbi Isa bwe yamala okukolera abantu bano ebyamagero ebyo, Allah agamba nti yabagamba wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum, ninabbawa n'amawulire agakwatagana bima ta'kuluna ku bimwalidde waka wammwe, wa ma tadakhiruna fi buyutikum, n'ebyo bye mukukulidde mu mayumba gammwe. Nabbi Isa Allah ali yamuwa amaanyi ag'enjawulo ng'asobola okukubuulira nti Yahiya walidde balugu ku ddaaku, naye ate gwe waterese emmese emulidde. Omusajja ebintu abijjawa? Wallahi ogenda okukebera nga kituufu walidde balugu, ogenda balugu we yabadde ng'emmese yamulidde. Yalina amaanyi ago. Ekyokubiri nga bye bakwese mu mayumba abibagamba nti okwese sino na kino mu kasonda, naye okoze bubi. Kaakati Allah agamba nti Nabbi Isa yabikola, inna fi dhalika la aya, nga mu ebyo bye yakola mwalimu ebyokwebuulirira. In kuntum mu'minin, bwe muba nga muli bakkiriza. Kati Nabbi Isa bye yakola nga byonna byamufuula munene, nga ne bano bakabaka abaali bafuga ebiseera ebyo nga takyabawulira mu kiro, nga katugambe mu lulimi lwa leero yali he went viral, yali yafuuka muzibu nga takyakwatikako, ne kimuleetera obukyayi. Mu kristo ezinyumiziba ku Nabbi Isa, abasajja baali nga mu kiraasi nga basomesa Tawurati, jukira baali bagikwatamu nga bajjamu ayaz ezimu ne bateekamu bye baagala. Allah agamba Rabbul Alamin ku kikolo kye baali nga bakola mu sura gye bayita Baqara. Allah yagamba subhanahu wa ta'ala nti yagamba wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amani wa innahum illa yadhunnun. Mu ahli kitabi mwalimu abantu nga tebamanyi kusoma, nga babeera bubeeza abo balinda bavunulira, nga boolaba leero wano mu Uganda waliwo ummiyina abatamanyi kusoma. We twasomesa abantu nti okkirizibwa okuwasa omukyalo ow'omuziro ogumu ne maamawo, kati bo ne bagamba bano abaasoma nga bavunulira bataasoma nti abo baseeka bagamba osobola okuwasa mugandawo nowasoma nowatatawo ne maamawo. Wallahi babikyuse ebigambo an mawadhi'ihim, babijje ku misingi gyabyo, naye amazima gasigala mazima mu Qur'an. Kati abasajja bano abaali nga tebamanyi kusoma na kuwandiika, mubo bambi baawubisibwanga abaali bayiga okusoma n'okuwandiika. Allah agamba fawailun lilladhina yaktubuna alkitaba biaidihim, akabenje kali eri abo abawandiika ekitabo n'emikono gyabwe, thumma yaquluna hadha min indillah, wamala ne bagamba bino byava eri Allah, liyashtaru bihi thamanan qalila, basobole okutunda ebya Allah omuwe
omuwendo omutono fawailun lahum okubonaabona kuli gye bali mimma katabat aidihim kulebya emikono gyabwe gye byawandiika wawailun lahum mimma yaksibun era akabenje kali gye bali kulebyo bye balinga bakola. Kati Allah jalla jalaaluhu atukakasa nti bano abasajja bakwatanga ebigambo bya Allah ne babicyankalanya. Kati balinga mu kirasi nga basomesa ng'omunene mwali muto student ali ku ssomero nga bwolaba bwana bosa. Kati seeka ajja mu maaso acyangacanga irimu asoma aya ndala vunula mu birala. Kati Isa nga abagamba nti sheikh eyo aya gy'osomeseza si ntuufu, nti eyo aya amatini gaayo amatuufu egamba bweti. Wallahi kyabatabula kyabakyankalanyanga era abawalimu abasosodoti b'ebiseera ebyo ne bamukyawa Isa ibuni Maryam. Kati n'awangaala ng'aliko obukyayi 1 okuva eri abatakkiriza piwa, 2 okuva eri abaali abakkiriza naye nga bafera Allah subhanahu wa ta'ala, 3 okuva eri bannabyabufuzi abayizi. Inshallah mbabayita mugende abantu abakulu tusemereko wano tugenda kumaliriza inshallah tugenda kumaliriza. Kati abakulu bannabyabufuzi nabo balina obukyayi ku Isa ibuni Maryam era bakola enteekateeka butya bwe bayinza okusaanyaawo nabbi Isa alayhi salatu wassalam. Nga Allah bwatugamba mu Quran mu suratul Baqara, Allah yagamba rabbul alamin ng'atunyumiza ku mbeera eyalingawo ku bannabbi be. Era weŋŋambira abawalimu kati nga Sulaimaani ayogera nammwe, weŋŋambira abawalimu badokuturu Senjala, weŋŋambira abawalimu baimaamu Kyeyu ne Sheikh Salimu Bosa, baimaamu ba Sheikh Nkata n'abalala, nti bw'oba oyimiridde ku mazima, bw'oba oyimiridde ku mazima yagalagaana ku byatuuka ku babaka, ku byatuuka ku babaka naffe bigenda tutuukako. Allah yagamba rabbul alamin nti abantu bano bwe baddirwanga obubaka obuva eri Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah abagambye, nabbi abagambye nti Allah yagamba sabo bo tebakolanga bo tebakolanga kukwata babaka ba Allah subhanahu wa ta'ala ne babatuusaako obulabe. Allah yagamba mu suratul Baqara muno Baqara afwan badde njinonyeza ate mu Imran nga subhanallah aya gyenjagala okwogera nga teriwo wano. Allah yagamba rabbul alamin mu suratul Baqara ti walaqad atayna Musa alkitaba, mazima ddala twawa Musa ekitabo, waqafayna min ba'dihi birusul, ne tussa oluvannyuma lwa Musa ababaka abalala nga bali ku mulimu gwe gumu guno gwa Musa gwabadde akola. Era Allah agamba wa atayna Isa bna Maryama albayinati wa ayyadnahu biruhil qudus, ne tuwa Isa mutabani wa Maryamu obulungamu obunyonyofu, wa ayyadnahu ne tumuyamba biruhil qudus ne mwoyo mutukuvu, nimala ku Jibrilu alayhi salatu wassalam. Kale Allah n'agamba ono mbadde njagala nteekateeka kumaliriza kwaffe njala kubeera meaningful. Afakullama jaakum, mmwe buli we mwajjirwanga, buli we mujjirwa rasulun omubaka bima la tahwa anfusukum, n'ebyo emitima gyammwe gye bitayagala, istakbartum nga mwekuluntaza nga mwekuza, fafariqan kadhabtum, abamu ku babaka betutumye gye muli ne mubalimbisa nti balimba, wa fariqan taqtulun, ate abalala ne musalawo okubeera nga mubatta, wa qalu qulubuna ghuluf, ne bagamba ffe emitima gyaffe gyakaluba. Mani Allah ayogeza abantu ebigambo, eyogera kino ekigambo mitima gyakaluba. Nam yali shekhe yayimba oluyimba mitima gyakaluba, yali shekhe teyali shekhe era nga tamanyi makulu ga aya zino, naye kigambo eyo qawlu shaitaniya,
kigambo kya sitaani yegenda etendeka mikwano gyayo nti yogera boti kati ono yayimba nti emitima gyakaluba era n'abasiraamu nabakikozesa ffe emitima gyakaluba emitima egyakaluba si gyabakkiriza ffe ejaffe gigonda ffe Allah watugamba tutya tuteeka mu nkola kati ab'emitima egyakaluba si bakkiriza kati Allah agamba batuukanga n'okugamba nga bavudde ku kyokulimbisa ababaka n'okubatta ne babatta bwe bamalanga bagamba qulubuna ghuluf mitima gyaffe gyakaluba tuli bagumu nnyo bal Allah naga nti tegyakaluba bukalubi nga balowooza la'anahumullah Allah yabakolimira kyebawulira ekikaluba ekyo mu mitima gyabwe ne baga nti kijja kusaala sobola va kubisiyaga nze siyinza kuwasa mukyala nga wakasimba nga ndi wakasimba tima qulubuna ghuluf mitima gyakaluba Allah agamba temwakaluba mitima bala'anahumullahu wabula Allah yabassaako ekikolimo mitima gyabwe Allah yagizibikira Allah nga bagamba nti fi qulubihim marad mitima gyabwe girimu ebirwadde fazadahumullahu marada Allah nayongera balwaza mitima gyabwe mirwadde Allah nayongera kubalwaza Allah yagamba tabaraka wa taala mu suratul baqara eri gyetandikira Allah yagamba nti ayeyo kabona giraba wano sala kwogeza Allah byatayogera ninamu ensonyi siringa abo walimu abogeza Allah byatayogera ne bagamba nti Allah yatutonda shu'uban wa qabaira yatonda ebikana mawanga Allah yagamba ebikanga ategeeza ekyenjovu wa qabaira Allah yategeeza ekikati enkima subhanallah abo walimu tusaba Allah bakwate ka abo walimu abo Allah yagamba rabbul alamin nti khatama Allahu ala qulubihim Allah yassaako ebisanikira ku mitima gyabwe wa ala sam'ihim ne ku matu gaabwe n'agazibikira wa ala absarihim ghishawa n'amaaso gaabwe tegalaba kati bano abasajja bagamba waqalu bagambanga qulubuna ghuluf fe emitima gyakola ki gyakaluba Allah n'agamba temwakaluba bukalubi mitima bal la'anahumullahu bikufrihim nedda just Allah yabassaako ekikolimo ku lw'obukaafu bwabwe bwe bayitirire nnyo okuwakanya Allah jalla jalaaluhu kanne Allah n'abassaako ekikolimo emitima gyabwe ne giba nga gikyayingiza bigambo bya Allah ne giguma nga n'omugamba nti Allah yagamba tawulira n'omugati mune tya omuliro gwa Allah nga takifuna mitima gyakaluba saba Allah ejaffe agigonze Allahu akbar Allah n'agamba nti faqalilan ma yu'minun batono abagenda okukkiriza byogenda obasomesa ebya Allah kati Allah waffe rabbul alamin kyennonyeza mu aya eno nti afakullama ja'akum mwe buli lwabajjira rasulun omubaka bima la tahwa anfusukum n'ebyo emitima gyammwe gye bitaagala istakbarutum nga mwekuza nga muzimba nga muga tujja kubikola Allah n'agamba nti fa fariqan kadhabtum abamu ku bannabbi ba Allah ne mubalimbisa nti oyo alimba byayogera si bituufu wa fariqan taqtulun ne mutuuka n'okutta abalala n'atugamba Allah ffe rabbul alamin ng'atunyumiza nti eyo yali sunna y'abasajja abo abatakkiriza Allah okuwakanyanga ababaka ba Allah n'otuuka okubatta okubajja mu bulamu buno obw'ensi kati bwatyo ne nabbi Isa alayhi salatu wassalamu abasajja bano abayudaaya batetenkanya okumutta gwe beta Jesus Christ bagezaako bamutte wallahi era Allah agamba rabbul alamin ti wamakaru Allah wallahu khayrul makirin bakola enkwe
okusanyawo nabbi wa Allah Isa alayhi salatu wassalam. Wa makarullah, ni Allah nakola enkwezi ezize, bapanga Allah nabapangira. Ali Allah wapanga jalla jalaluhu. Allah agamba rabbul alamin nti webakola enkwe zaabwe, wallahu khairul makirin, Allah akyasinza okukola enkwe. Era enkwe zebakola zagwa butaka zitya nti Allah yamanyisa nabbi Isa nakati inni idh qala Allah ya Isa, jukira Allah yagamba nabbi Isa inni mutawaffika, nja kufiisa, wa rafi'uka ilayya, era nkusitule gyendi kulete gyendi, wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina tabauka fawqa alladhina kafaru ila yawm alqiyamah. Kati Allah mweno aya yalaganisa nabbi Isa nti nja kujjawo mu bantu abo nkusitule nkutwale gyendi, kulw'enkwe ezaali ziyitiridde ez'okwagala okutta nabbi wa Allah Isa gwe bayita Jesus alayhi salatu wassalam. Era Allah we yamala okutegeeza nabbi wa Isa alayhi salatu wassalam ku nteekateeka eyo n'amugamba njagala ofuneyo omusajja mu basajja bo b'owangaala nabo. Yalina bahawariyun, bali abasajja 12 abo kambakoneko katono. Bahawariyun abo Allah nabbi Isa be yabuuza ani kumwe ani anaataasa Allah subhanahu wa ta'ala weyamanya nti abantu bamaze omwefuulira baagala kumusaanyaawo, nayogeraganya nabo naga nti ani kumwe anaataasa eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aya ya 5 mu suratu Al Imran. فالله قال فلما أحس عيسى منهم الكفر bweyamala okukakasa nabbi Isa nti abantu bano bakola muddaawo mulimu abalimu obutakkiriza mu mitima. Naam, nga naffe twakakasizza, mbadde sikyakulaba, twakakasizza naffe mu Uganda mulimu abantu nga basali swala 5 nga basiiba Ramadan nga mu mitima gye mulimu obukaafu, naddala singa okoona ku byayagala n'obyevumirira, naddala singa omwagaza kyatayagala, ne wabanga Allah yakimugamba agamba sijja kukikola, sijja kukikola, tomanyiira ngambo kyokulya obutiko nga yenze ndi wa butiko ng'agaana, wallahi ng'abigaana. Kale nabbi Isa yamanya mu bantu bano bawangaala nabo nti balimu obutakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe yamanya nti balimu obutakkiriza, Allah agamba qala, n'abagamba man ansari ila Allah, abange anyantaasa eri Allah, ani kati wa mazima eri Allah, kuba kati nzudde mummwe mulimu abantu abeefuula abasiraamu nga si basiraamu. Abasajja bamugamba qala alhawariyuna nahnu ansarullah, bagamba bano abayigirizwa abali 12 nahnu ansarullah, fe tugenda okutaasa eri Allah, fe tugenda okutaasa eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amanna billah, fe Allah twamukkiriza, washhad, era tukusaba ojulire gwe nabbi waffe Isa alayhi salatu wassalam, bi anna muslimun, fe tuli basiraamu. Abasajja abalinga ne Isa Jesus Christ baali basiraamu wallahi. Era ezimu ku nsobi abasiraamu ze bakola, kubanga bafunye obutakkaanya n'abatali basiraamu ne bavuma Yesu. Sobi nnene nnyo, kubanga Yesu waffe abasiraamu, kubanga yali musajja muki musiraamu. Kati gwe okuyambako abatali basiraamu ng'ovuma omusajja oyo nga bwe bamuwayiriza nti mwana wa Katonda, nga bwe bamutemerera nti yattibwa, kino tugende nakyo nga tumaliza darasa yaffe mu suratu Nisaa'i sura ya 4, naam, aya ya 15 mu mmeka 15 mu mukaaga. Allah yagamba wa bikufrihim, ne kulwa obutakkiriza bwabwe. Kino buli gwolaba akyogera
aba yawakanya Allah, huwa kafirun billah wa bikufrihim, ne kulobutakkiriza waabwe balina mu mitima gyabwe, wa qawlihim, n'ekigambo kyabwe ala Maryam, kyebayogera ku Maryamu. Mutajjuke kyatandikidde bamwogerako nti malaaya olw'okuzaala omwana talina nani taata, ne bagamba nti Maryamu oli malaaya, bamuyita omulogo. Kati Allah agamba nti ekigambo kyabwe kye batemerera Maryamu nti yayenda okuzaala omwana talina taata, n'agamba nti Allah gandi buhtanan adhima, kwayiriza okunene. Baali balimba, kyava ku kibalimbise, balina obukaafu mu mitima. Nto kyogera kino ku bannayuganda kubanga abangi bakyasoma busiraamu tebannabitegeera. Mulimu abantu mu bannayuganda tatakiramu, tulina abantu mu bannayuganda nga bagamba nti Qur'ani kitabo ky'Abawarabu, si kitabo kya busiraamu, era nga bagamba nti obusiraamu buwangwa bw'Abawarabu, ng'akyogera ava kusaala ate alina wuzo alinze kusaala. Tukyalina abantu mu busiraamu nga bagamba nti okusinza kwaffe kwe tukola mu busiraamu tuli ku buwangwa bw'Abawarabu, so si ku ddiini ya busiraamu. Tebaawula buwarabu ku busiraamu. Kati ebimu tutyo bikozesa ku bo, tuyinza obbango yo bakaafuwaza yadde nga kye bakoze kya bukaafiiri. Ono Allah wabadde ayogera agambe nti wabikufurihim, ne ku lw'obukaafu bwe balina mu mitima gyabwe. Mu mitima gyabwe balinamu obutakkiriza, oba baviirako okukola ki? Wa qawlihim, okufulumya ekigambo kye bayogeranga. Bakyogera nkwani? Ala Maryam, kwani? Ku Maryamu. Buhtanan adhima, kuwayiriza, kutemerera okunene. Wa qawlihim, tebakoma ku maama we, balumba naye kennyini ani? Jesus. Inna qatalna almasiha Isa bin Maryam, nga bagamba nti ffe twatta Yesu mutabani wani? Wa Maryam Rasulallah, omubaka wa Allah. Allah yagamba wama qatalu, tebamutta. Naam. Wama salabu, tebamubamba. Walakin shubbiha lahum, wabula bafaananyirizibwanga gwe basse ne bamubamba naye nga tebakikoze. Eno Qur'an nagiraba huda linnas, bulungamu eri abantu, wabayinatin min alhuda walfurqan, erungamya ku byawukanibwamu negamba kumwe abakayana ono yali ku mazima. Naam, Qur'ani kati essaawa zino oli agamba lwaki baseka mulumba buli kimu, kati mulumbe n'abatali basiraamu. Not we, the creator. Zino aya Allah yaziteeka mu Qur'an n'atugamba tuzikozese zonna, era singa olondamu aya noga nti enejja kutabula abantu n'ogireka munoosoma abantu gye baagala nga aya era Qur'ani ng'ekuvunaana. Olwo aya egamba afatu'minuna bi ba'dil kitaba wa takfuruna bi ba'd, mukkirizaako ekitundutundu ku kitabo ne muwakanya ekitundu ekirala. Kati ku nsonga ya Yesu yattibwa teyattibwa, Qur'ani etaliimu kulimba kwonna, etudde ku mazima, etusomesezza wama qataluhu, tebamutta, wama salabuhu, tebamubamba, walakin shubbiha lahum, wabula bafaananyirizibwanga gwe basse ne bamubamba naye nga tebakikola. Amakulu waliwo eyattibwa n'abambibwa, ataali ani? Ataali Isa, ataali Jesus. Kyetugamba Qur'ani nga bwerungamiza wakati w'abasiraamu n'abakristaayo ali ku mazima, era bwenajja ku munnabyabuwangwa Qur'ani yerungamya ani ali ku mazima. Nti twogera ku kyangabi, Allah yagamba atya ku ngabi nti mugirye, teryakkirizibwa kuddamu kwogera. Allah nga amaze okwogera. Twogera ku kyakuwasa, Allah yagamba atya kuwasa nti muwasa abakyala fulani, teryakkirizibwa kuddamu kwogera nti ate ffe ng'Abaganda
ate ffe ng'Abachina, ffe ng'Abayindirira, in kuntum mu'minin, wabanga ayogera mukkiriza. Kati Allah agamba Rabbul Alamin tuwa innal ladhina ikhtalafu fihi, mazima ddala abo abaayawukana mu ekyo kye boogera ekya Isa ibuni Maryam yattibwa teyattibwa, la fi shakkin minhu, nabo bennyini bakinamu okubuusabuusa tebakyekakasa. Allah n'agamba nti ma lahum bihi min ilmin, tebakirinako kumanya illa tibaa dhann, okujjako bagoberera ndowooza zaabwe. wamma qataluhu yaqina, Allah agamba mu mazima tebamutta kyekyaliwo. Nabbi Isa alayhi salatu wassalam yamanya kubanga ali nabbi wa Allah, ate Allah agati wa ayyadnahu bi ruhil qudus, yalinga atamana Jibuliru nga weebaawo ku akiba. Kati we yamanya nti baagala kumutta, Allah namuwa order, namuga nti mbasajja bano bowangala nabe 12 batuuze obagambe waliwo mission, nga mission ekwatagana ku ki? Allah agambye ani kummwe yeerondamu yeeweeyo bamukoleko ebikola bye baagala okunkolako, Allah amuweemu ejjana, kubanze Allah agenda kuntwala. Yali yakabuuza ekibuuzo ekyo omusajja gwe bayita Yaudha Iskariyuti n'awanika omukono, yali muvubuka muto, naga nti ana ya Rasulallah, nze newaddeyo babinkole. Namuga ateeka omukono wansi. Mu ddarasa mwali mulimu abasajja abakulu, ono awanika mwana muto, imaani eri waggulu, nga Isa alowooza kuba n'abakulu kwe kuyinza okuva n'awanika. N'addamu n'abuuza ogwokubiri, bannanga ani kummwe yeewaayo bamukoleko ebikolobero byagala okunkolako, Allah amuweemu ejjana. Owulira Allah kyasuubiza, bagenda kukubamba, bagenda kutta bakubambe, Allah agenda kukuwaamu ejjana. Sawa, Allah atuwa ejjana. Oli baamutta ne bamubamba, Allah n'amuwa ejjana. Kyokka gwe ogenda kusiiba busiibi mwezi gwa Ramadhaani, Allah akuwa ejjana. Allah atwanguyiza ejjana. Kugondera bugondezi bazadde ejjana. Mukyala kugondera mwami we mwebyo ebitali mu kujemera Allah jjana. Kati yabuuza ogwokubiri n'awanika omukono Yaudha Iskariyuti n'agamba ana ya Rasulallah, n'amugamba teeka omukono wansi. N'addamu n'abuuza asubirayo oba abanawanika abasatu abana, tewali yawanika. Allah yakola okufa kuluma ate kutiisa. Era yabuuza ogwokusatu n'awanika omukono Yaudha Iskariyuti n'agamba ana ya Rasulallah, n'amugamba Allah kkiriza okwewaayo okwo. Baali bali mu nnyumba Nabbi Isa ne basajja be 12, amagye ne galumba. Ani mummwe Isa? Namugamba nti Isa ali waggulu eyo, alagirira ye Yaudha Iskariyuti. Namugamba nti gendo tutwale gyali. Ne bambuka waggulu gye yali, bagenda okusanga nga mu ruumu mwabadde waggulu mu siiringi nga waliwo an opening, ekituli naye nga kikubiddwawo mu sheepu ya drill, nga badrilinze ekidrilling mu ruufu. Kati Yaudha ayingira munda amuyite mukama wange, waliwo abakwetaaga, yasangamu kituli. N'akomawo gye bali abagati banne taliimu, yagenda okyuka gye bali nga yennyini gwe badde banoonya. Allah kyagamba nti walakin shubbiha lahum, nabafaananyiriza Isa nga si ye Isa. Akyuka okubagamba nti omusajja taliiyo, kobbo nti osiriwazaani ye gwe kennyini, nga bakwata Yaudha abatali basiraamu gwe bayita Yuda Iskariyoti, era bamukonda eminga naye nga bulimba, kuba yali nabbi wa Allah nga wa bbeeyi, era mu umma ya Isa yali number 1, yali nambemu wa Isa, nga wala mu umma ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti Abubakar Siddiqi radiyallahu anhu yali number 1.
kati bamutwala omukolako ebikolobero mbufunze bwemboozi eno Allah gyatunyumiza bakikola bakwata Yaudha Iskarioti ne bamubamba ku musalaba b'emisumaali ne bamukuuma okumala ebbanga lya nnaku 3 wabula bagenda okukeera ku makya nga tebamulabawo waggulu nga balaba ekifaananyi ekiri waggulu kya Yaudha Iskarioti ne bagamba ye how comes nabuuza munne webaseeko tisinaba kwebakako nakatijja kitya nange sinaba kusumagirako azze atya how comes nti Yaudha yali waggulu ate nga twabambyewo Isa ne bagamba tugenda kuswala mu bantu ne bapakulayo omulambo ne bagenda ne baguziika ne bagamba abantu bayinza obumala ne bamanya kubanga bakola 7 banoonyereza bana basajja bono Isa balina kuba 12 ngowe 12 tebamulaba ne bakakasa nti wamma Yaudha gwe twakuttemu bwe baziika omulambo bamala ne bagupakulayo nga batidde nti abantu bajja kumanya nti Isa sigwe twatta omulambo ne bagujjawo we baali baguziise ne bagutwala mu kifo ekirala. Era abatakkiriza Allah bwe bakwotinga incident eyo ne bagamba nti bagenda okujja mu ntaana nga taliimu ne bawaayiriza nti olwo yali azuukidde n'agenda mu ggulu. Naye nga ne boogenda mu kitabo kyabwe kitali kya mazima mu mbeera zaakyo ezisinga obungi kikulaga nti Nabbi Isa nga bagenda omukwata yalanga nalaga banne nti akaseera konna wayinza obbaawo ebigenda okunkolebwako, naye bwe munaamanyira nti nze gwe bakikoze mugenda laba akabonero ka Yona. Akabonero ka Yona ye Nabbi Yunus alayhi salatu wassalamu yamala mu kyennyanja ebiro 3 n'emisana 3. Kati bw'oba ogoberedde kyeyayogera nga tebannamukwata ng'ategeeza abayigirizwa be, Nabbi Isa bamukwata ku Lwakutaano, bamutta ku Lwakutaano n'amala mu ttaka omusana gumu ogw'Olwokutaano, aye tegwalina mulamba, n'amalamu ekiro kimu ekikeesa Olwomukaaga, n'amalamu omusana ogw'Olwomukaaga, n'amalamu ekiro ekikeesa ku Sande, n'amalamu omusana ogw'Olwesande, ate sina mulamba. Kitegeeza nti kyeyayogera kyeyalanga ku ground si kyekyaliwo, amakulu nti si gwe batta. Ekyokubiri ku ekyo bw'ogoberera ennyiriri eziraga okufa kwa Yesu baayawukanamu emirundi 3. Waliwo yagamba nti bamutta ku makya, waliwo yagamba nti bamutta mu ssaawa za misana, waliwo yagamba nti bamutta mu ssaawa za kawungeezi, nga byonna biraga nti kyeboogera buhtaana ne adhiima bulimba. Kaakati Allah agamba nti bal si bwe kyali, tebamutta. Rafa'ahu Allahu ilayhi, Allah yamusitula n'amutwala mu ggulu gyali. Era Nabbi Isa alayhi salatu wassalamu, nabbi we yagenda mu Laylatul Isra wal Miraj yamusanga mu ggulu eryokubiri nga gyali mulamu, alina emyaka 33. Allah yamupozinga era agenda kukomawo. Jesus tumulinze ekyennaku, n'abatali basiraamu bamulinze, ffenna tumulinze. Wanaakomawo agenda kukkira Syria mu Damascus, agenda sangawo Imam Mahdi al-Muntadharu nga ye imamu w'abasiraamu. Bw'anaamusangawo ajja mumulaba amugaa nti Mukama wange tafaddalu, sinza kukusaaza oli nabbi wa Allah. Agenda basaaza alayhi salatu wassalamu, atandika okutambula n'abasiraamu nga bayigga buli yenna eyawakanya Allah subhanahu wa ta'ala mu byagenda okukola ebyewuunyisa. Mu hadisi entuufu agenda mmenyaamenya buli musaalaba wonna wagenda ogusa agenda gumenyaamenya. Ekyokubiri agenda kutta embizzi zonna nga watunula obutunuzi bwati buli mbizi eri mu lwenje yekutukirawo. Ekyokusatu agenda kutta Bayajuuja ne Maajuuja, busajja butimpi jjuni bwamutawaana nnyo bulinga busaanyi.
bugenda bonyabonya abantu naye Allah agenda muleeta abusanyeewo. Ekyokuna agenda kuyigga Masihi Dajjal agisanyeewo. Omusajja agenda okuyita Katonda ng'alina eriiso limu, ng'alina okutukumu, kaŋŋame nga wahaafu agenda bawa mutawaana nnyo. Bino ebibuzaabuza abantu ne bava ku ddiini olw'ebitiibwa olw'obusente. Fitan zikyajja buzzi. Masihi Dajjal ya mutawaana egenda kujja ng'erina gold, mawanika n'amawanika ga gold, ng'ekwata omuntu abadde omufu n'emuzuukiza naye ng'erimba, ekwata omuntu n'emutta n'emuddiza obulamu naye ng'erimba. Byonna ng'ebikola ng'olaba sayansi wabafuusa. Kati Nabbi Isa yagenda okusaanyawo ekitonde ekyo n'ebirala. Kati Allah yamusitula nga mulamu n'amutwala gy'ali, era gy'ali mulamu, era tumulinze mu nzikiriza yaffe y'abasiraamu entuufu. Nabbi Isa agenda kukomawo. Wa kana Allahu azizan hakima, Allah ali wa kitiibwa ate nga akola ebintu mu nkola esinga okubeera entuufu. Wa in min ahli kitab illa la yu'minuna bihi qabla mawtihi, waliwo abaali mu ahli kitaabi abo abamukkiririzaamu tannaba kubeera ng'avaawo. Wa yawma alqiyamati yakunu alayhim shahida, era agenda kubeera mujulizi kubo ku nnaku lw'enkomerero. Mu kifaananyi ekyo ffe ng'abasiraamu ku Nabbi Isa alayhi salatu wassalam gwe bayita Jesus, tukakasa nti wama qataluuhu, tebamutta, wama salabuuhu, tebamubamba, walakin shubbiha lahum, wabula bafaananyizibwa nga attibwa naye nga tattibwa. Kati kyennyume kya nzikiriza yaffe okusangayo omuntu yenna nga musiraamu nga yeegasse ku batali basiraamu nga bajaganya Easter. Hatha kufurun billah, bukafiiri bwennyini eri Allah. Omuntu ayina enzikiriza bwetyo ku Isa nti yattibwa n'abambibwa ku musaalaba n'azuukira ku Sande, abaawakanya Allah, abaawakanya omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abaawakanya Isa alayhi salatu wassalam, era tabeera musiraamu. Nsaba Allah tusiramule. Emikolo gyonna nga gikolagana ku Easter mugireke. Omuntu yenna nga tobadde na Krismasi turi mu dduuka lyo nga si ddagala ly'otunda nti waliwo abalikozesa okulinywa oba okulinaaba, tosuubula miti egyo. Hatha kufurun, obwo bukaafu mu maaso ga Allah. Omulimu gwonna nga naddala nga tebadde adayo, si mulimu gwo, ng'oguyingiddemu lwakuyimirizawo Easter, omuntu wagukola faqad kafara billah, aba wakanyiza Allah ne omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwe tusomesa abantu ebintu bino nga bannanfuusi bagamba, lwaki musomesa abantu ebintu eby'obukyayi? Tulina okukolaganira awamu. Waliwo ebintu abatali basiraamu bye batasobola kukola ng'ensonga gyakuwa nze siri musiraamu. Oba ontegeera? Wallahi weebiri. Waliyo omuntu kyayinza okugaana okukola ng'ensonga gyakuwa agamba nti nze ndi musajja mugande tesikikola. N'ate bwe bajja ku ddiini ya Allah nga bagamba nti mupuliikinga ebyawula mu bantu, mupuliikinga hatred. This is not hatred. This is showing the boundaries. Nti ffe tuli basiraamu, ffe Allah atukkiriza okukolagana n'abatali basiraamu. Oba ontegeera? Atukkiriza okumuwa ekyokulya oba ye okukikuwa. Naam, atukkiriza okusula ku nnyumba zaabwe nga balandlord, oba ye okusula ku nnyumba zo nga gwe landlord we. Atukkiriza okukozesa transport means, oba ontegeera? Atukkiriza means of transport. N'olina emmotoka ya father n'akutwalako, father n'alina emmotoka ya imamu n'amutwalako. That is social life. Amalwaliro batujjanjabe tubajjanjabe, naye ku ddiini lakum diinukum waliya diini, balina eddiini yaabwe naffe tulina eyaffe. Kati Easter eyo ddiini yaabwe tetubayamba, bakole Easter yaabwe waliya diini, naffe Eid enaatera okutuuka. Ntegereka basiraamu, enzikiriza yaffe ku Isa bwetyo bwefaanagana. Nsaba Allah rabbul alamin atuwe okubimanya n'okubitegeera, atufuula emikwano gye Allah, atusonyiwe ensobi zaffe ng'ekitonde, ensobi zonna zetwakolako mu maaso ga Allah nga zanzikiriza. Nsaba Allah jalla jalaaluhu abeere nga azitusonyiwa subhanahu wa ta'ala. Nsaba Allah atusonyiwe ensobi zaffe ng'ebitonde.